enja kusaba muganda wange tewerabira ku subscribinga ku likinga atera ku sharinga osobola no commenting okusiza ku video nga obokoze ki nga woba ogirabye natera nyiga ka notification bell ojja kubanga ofuna video zaffe ezenjawulo zetuba tutaddeyo gwe kasonyiga ka notification bell ako buli video yaffe empya ojja kubanga osobola okubanga okola ki ng'ogiraba natera gwe wenna nga wandetaza okubanga olanga naffe aba Grosh TV tunoonyeeko kanamba k'essimu kano 0750 31 nkudiramu akanamba 0750 31 gwe wenna nga wandetaza okubanga business yo ogikuba abantu mu maaso gwe tunoonyeeko bwononyola akanamba k'essimu ako ffe aba Grosh TV tujja kubanga osobola okukola ki okukwasaganya osobola okubanga business yo ogikuba abantu mu maaso gwe tunoonyeeko bunonyola kasimu ako tujja kubanga tukola ki tukukwasaganya Kampala, Uganda, number one DJ Kampala, Uganda. Kuba show, no abantu 15 bate basasudde enza batenda ticket yonna gy'ogalye nga zoyinza okubanga ogalyeko zibadde just alibi tegera so message egenda eri nekikwatako bonna respect ngaali emusikire bwagamba respect naye nga nnyo ebitaano mu climax bajja count the numbers wengenda kuwa receipt book zetuyizizaamu receipt book nnya nga buli receipt book etwala lukumiroko tebalire obaddeko nyotereka mu bisaawe lwaki wasazeewo climax anti emisolo museum wenasemba otegeka emisolo mingi security yokosasula LDU nosasula Uganda Police nosasula SFC nosasula counter terrorism nosasula SFC FBI kwegamba oba ne security forces n'embwa nazo zisasuleko zijje zisinifinge that is for security alone then olina okuleeta ambulance olekereko bannansi olekereko abasawo eyo kiwedde kati kuliko ebitongole bitwala Kampala KCCA NEMA baani abo twala tugende nabo beetaaga kusasula beetaaga mabaluwa ekitegeera so outdoor zibadde nzibu okola show naye n'odda ewaka ng'otadde miliyoni 4 ofunye 45 nga okay togudde mu losi but spendinze nnyo kale ate wano expense ntono we ya indo just nasabye permission osiwawa nampandika ebbaluwa SCCA naye n'ogiwandikira nekukkiriza kwegamba nobanga osootinza abantu batono nnyo naye okubya ekintu waliwo ababitambuza weda ku social media mu bulijjo otegeka mu kisaawe gye batalina kutegeka white party eno kisaawe waliwo swimming pool tusambirawo n'omupiira wano kino kisaawe ati bagamba mu bulijjo otegeka wotalina kutegeka leero kyobola abantu ogamba nti okikubye kati nonzira Namboole tudda Namboole kati ne wano wajjudde nnyo kati tudda Namboole ate ebintu ebitambula tubeekoko ku show kubanga ebintu ebitambula olabikoze nnyo okubyogerako abantu bakoze federations bakoze buli kimu tutulaba federation y'aba DJ nze personally ndi mu DJ Association of Uganda naffe tulina ebitongole nga bina waliwo ekitongole ky'aba DJ abakadde Rota Rikistar balina ekitongole kyabwe ekyaba DJ abakadde then wabaawo abakadde mukko nabo webali awo then DJ AU etasosola etwala buli abasinga kueyo kati federation tukiriziganya nayo era nange kenzo yankubira sagenda meeting but because naye na radio show ekwatagana n'obudde meeting zaabwe bezikolagana but tuli federation tudiscussing ensonga zebayisaawo naffe zitukwateko because waliwo UPRS bwenatandika okuteekako amateeka naffe nga bawamba ebyo bakusanguzanya mu bbaala ne batwala ebyemayo weebuuza enyimba zozanya abayimbi bennyini be bazituwa tetuzijja mu UPRS kenza mpuliraga oluyimba lwange luluzanye kati gongamba ojja nga wate oluyimba sobola luzanya mu muyimbi yalumbatte kigera so naffe ebyo ebintu bikwatako kozi ne wano nsasudde KCCA nsasudde URA kati
naye simanyi bwenjifunamu kitegeera because ndimusasula misolo wano but nange singa dijje simanyi bwenjifunamu ensonga lwaki federation weeri era nze nzikiriziganya nayo lwakuba kati waliwo n'abalala batwala ekiwandiiko tiimu hildamaani tetwamanya biki biri mu kiwandiiko kwegamba tiimu zigenda zaawukanaawo naye tukwataganye kintu twasaganye era nze ndi tiimu federation. Oli tiimu federation batuga abafunayo ssente oli federation kyeyefuna ssente babawayo transport babawayo transport engeri gyetukwatagana ne gavumenti tusaaliko bafunafunayo ku kasente not mu bubi but mumutayisezi meeting because of the facilitating abantu which was doing bad. Okay, nga tumaliriza sokwebaza abawagizi bo bonna bazolwalero. Nakwebaza buli omu atutte opportunity n'ojjayo ka white ball. Thank you very much. Asasudde essence oli wakabi aze obudde awalide n'ekyeneboni nga brand big upon yourself bapromising ajasigala nga ndi good boy ate nga mbaagala nnyo njagala yenna njangu okutwale out kofi tulabe nze I'm all about good vibes. So thank you very much mwenna bafaana batanize up era still tuwagire ne shows zonna ezijja. Olikyaliwa BDI olikyaliwa Eddie Kenzo ndikyaliwa Eddie Kenzo naye siina kyali wange tuli bakozi bannange sikyali wange. Lwaki sikyaliwo Big Eye? Sikyali wange njagala nnyo omuntu ekyokubuukira munno tutambuze music tukube music kitegeera kati ali kukozesa opportunity ya Kenzo bwabuukira olitamuliiko tamuddiza takola ki si mubi but sagala nnyo drama ali negative kitegeera tugezaako kuprotina nsonga za naye zimuyamba tosobola kungamba mbu towagira Kenzo nehilda bantu tumuwagira oba ne mugwendi agamba tobiwagira nga gwoli muyindi munauganda kati gwogwawaiza kitegeera so tubere ne one love tuleme kubuukira abantu twale industry yafemaaso okubanga towagira Big Eye simuwagira but all about positivity kitegeera omuntu yenna agezaako okubeera negative nga tunoonya n'ensonga lwaki owala n'omuntu teri nawo but because olina ensonga oyagala kusigala nga bakwogerwako kitegeera kibala ne kapa yawo kitegeera kozi yabuukira munne esho netagenda bulungi kati gwoba osanyuse oba tekimakinga sense bayamuma connections ate nga baali awamu batula wamu kati yagenda e London nafuna connections zimuyambe eyanziza. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.